Simba gana never namawuli wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Naye gwali mu government. Ne sente entono ze tulina Kibazo nazo zikulema okutuukiriza ekyo kye zirina okukola n'ozikwata n'ozikola ki kati tujja kunyumya vaccine era Morocco gwe muveeko tuddemu tutunuulire wane waffe ani ya supplyinga gas cylinders ezitalimu oxygen cylinders Charles yatuganya omugamba nga temulimu oxygen Charles yatuganya omugamba ko oyo omuntu mbubo omugamba ko obolumbye family oyo omuntu omutima gwe gufaanana gutya gwe bawadde sente ne bamugamba nti teeka kati olwaleero tuli wano testing mukulu Kibazo okyali ku bino eri very expensive mitwala 24 naye nga buli muntu yandibadde kati olwaleero ayagala agende amanye nti owange position yange eyetya ndi mulamu oba nina obuzibu bameka ku bannayuganda naye gavumenti efaana n'omukyalo oli agabanya obwenvu yandibadde egamba nti katusubsidizinge Kibazo w'etaano n'ow'esatu mugende mufune ki mukole tests zibeerewo efuuka business eyo ye challenge nene gye tuyina e Uganda Charles nga bw'okwata omuzindaalo Kanabi alina kyakuona kagamba nti bano Abachina basaba vaccine yaabwe wano mu Uganda mubakkirize bakole ebyabwe bo bafudde ku bantu baabwe but two things ngenda kukijja ku ango ya business completely eggwanga lya Kenya Mwami Daniel Toroitich Arap Moi aina level kwe yalireka ng'agambye nti Charles Rwomushana bw'obojja kola kolero lyangatto Kenya jangu tukwaniriza n'olina okubeeramu ne local stake ku level nti yenkana bweti sijjukira bungi bwa migabo nga local stake yeetegeeza nti bannakenya ab'omunda bajja kubeeramu eggwanga lya South Africa bwe lyatuuka ku economic revolution ne African empowerment ne basikayo abaddugavu abaali abayizeeko of course tebayigira South Africa abaali bafunye omukisa okugenda ebweru mwe muli the current president bamuyitaani Ramaphosa mukoddomi w'Abarwomushana mukulu Ramaphosa abaali bagenze ne babategeka emitala okudda okutaking over ne babawa naye South Africa ekimu ku bye yalemerako nega nti fe business wano zigenda kufuuka public businesses ng'ebadde ya Rwomushana oyina emikisa ebiri nti bwetuuka threshold ya sente bweziti ng'etteeka si ku bwagazi bwo ogilistinga ku stock exchange bw'ogilistinga ku stock exchange kitegeeza Rwomushana Kanaabi atalina capital kinywa kiramba akkirizibwa okugulayo emigabo then the accountability comes to the people of South Africa bonna babeera accountable ekyo kikuziza stock exchange mu South Africa abantu bategeezi MTN olwaleero gye weeyagalirako bagiyita African Empowerment Program si kyokka gavumenti yakwata ssente neewa abantu nga ba Ramaphosa basobole okuyingira mu bizinensi ezo bazitambuze ennyo olwaleero toyina layini ya MTN kati njina eya UTL fa abagisigalako mu kubanduulule tubeera nga tukola yesimu ogibeerako lwaki ani eyatime omujjawa ani akukubira naye mbuulira manager yalimu yakola ki assets za UTL zirazeewa Rwomushana baazigabana waali naye Charles jembadde nva nti when you have an open market bulijjo wano Kanabi boogera capitalism can be regulated noga nti tumutaddeko etteeka lino tumutaddeko lino abantu basobole okufunamu si open thuggery nti buli omu agenda akamulaasime agende Abachina bwe bajja wano one of the industries globally most regulated ye industry y'eddagala importation, exportation, purchase, sale. You're not extremely regulated. Actually, we are among the most open countries. Nti tutambula nogenda kaduka nogamba mpayo panado mpayo eri malaria ne we prescribing ira no kwe prescribing amateeka wegali no tuka kuduka ne we prescribing ira nogamba nti akote kankoledde eggulo nkyusizaamu ng'oli wali
but most of those prescription drugs oyina genda na lupapula lwa doctor nga ya prescribinze no pharmacists na atunulako na akuwa tewerondera na kwerondera nti nze empalino industry efaanana bwekyo mu industry efaanana bwekyo joina aba China gye bagamba tife tukkirize tuleeteyo akaffe kakyali ku stage 3 of testing ne tukagemesa aba China bokka nawe n'omugamba nti bw'oba ogema aba China ate ojjukire enjogera y'agasimbagane aba China balimu naawe lw'omushana nammwe muli ba China bw'oba ogema aba China bokka waliwo abaana abooze emmoloka waliwo akanankane ke basiimuuza kakubanga eddagala like polish bakayita Japan maybe tule ba Japan kati kyazi yes two things naye kankitandikire ku nsonga eri gy'osooseeko nti mukyala Muhoozi Kaine Rugaba ali mu pharmacy ali mu ddagala so Besigye agenda kumulumba amulumba nti kampuni ye eri mu ddagala byobadeyogerako ebyagasirinda ne corruption eriyo kati nze nga ngamba bw'oba oli conscious oba kireetenta mu Luganda batojja kunyamba kibazo mwabasoma mu Luzungu kiteeka mu Luganda waliwo byotakola ng'oli mu lutalo olwa liberation ekisooka tolumba muntu ku lwa skin color ye bw'olumba omuntu ku lwa skin color ye mu ntalo zino oba wangudwa ekyokubiri tolumba muntu ku ya gender that's not a big deal but totta prisoner of war naye teeka kasitoli awanika ne wabanga abadde abaseemu 70 naye abantu bonna bano basse abeerewo tomutta as long as is a prisoner of war and finally tulumba abaana. Now the moment you say Charlotte noteekawo nga muwala wa Sam Kuteesa you have lost the war. The moment you say Muhoozi Kaine Rugaba kasito yongerako mutabani wa Museveni oba okoze eki oba oluzinzi olutalo mulumbe ye ng'omuntu tomulumba nga mwana, and that was my argument. But kino kijira ku sokoleke mpamukadde kikakato njagala kuterezaamu ndowooza Besigye teyalumba bantu kulwa kala yaabwe oba kiki, yali akwotinga report eya auditor general wa gavumenti ng'ayogera ku makampuni oba ne I actually have the tweet. No ne gundi ngakuba mukoka kande taliwo be basooka okuba report eyo ne batusuubiza nti mulinde mu lunaku oluddako tugenda kwongera, tebyakola ki, tebyeyongerayo. So njagala twawule ekiwandiiko ekikoleddwa ng'oli akirifaalingako ekiwandiiko nakisoma the moment oli kasita omuyita mwana wa Kanaabi naye nga badde olina olutalo ne Kanaabi oyo omwana wabanga abadde akoze ensobi you've really lost it. Question teri nti bano abaana tebakola nsobi, no, but bw'obayita abaana kooli gw'olwanyisa nga yekitabo waabwe, it's the same law with prisoners of war. Naye kino abakitegeera are conscious liberation fighters mwe abawono temujja kukitegeera. But katude ku baana bali still benjagala okukosa as an example bali mu deep state. Kati bw'oba otunulira deep state eya National Resistance Army yena munkekeera nti ezo factories are a military operation wakuba nti dola mukulu Museveni Kanaabi gy'obadde okozesa okugula tiles wabweru ye yaleeta wano akola tiles zino wakira musubsidizing locally olema okufulumya dola gy'obadde ofulumya kuleeta tile kuva wabweru. Naye dola eno Museveni bw'agisevinga tagenda kuzimba luguudo, bw'agisevinga agula mundu. So this factory is a military operation. Now so ogendo underlining bani bananyinizo. So if you see Chinese, if you see Indians still gendo badabo kirikingi bana abaleeta ensimbi zaabwe akole tiles nga bw'obola ba economy yaffe tegenda kusustaininga analeta what you call security printing okukuba passport bichi ebyo. No, you can't do it here. But Mukulu Museveni's main interest is tafulumya dola foreign currency mukugula
passport kuba wabweru ayagala agisavinga wano wakiri mu business bwona okoleki obumuwe. Now bano gwe kanabi nekibazo muli balabe bawe when it comes to COVID, but bano bani so chobola babo nga aba China boyita aba China ate nga bagamba America tuwe vaccine yo. Now genda olabe mu family ya M7 bameka abegase ko ba China bano ntana bafune ku vaccine eyo. That's the question, which is a very valid question. Peter Chibazo Joba Dobuza. Nti ene system ya favwet, do you even need to seek permission? Because one of the kunyonyi bage mu ne buita wali through security system ne bajane babagema te wandi etaze kugoberera matahaga National Drugs Authority, because in any case by the way manye dagala erinje riri wanunga terita ne National Drugs Authority, including ne dagala liwabade bakosa ku cancer, because I have the report. Eno kaisi mwakanizija akola the internal audit report. But banola bagoberera the NDA because the dagala jeriva of course manye rules zabwe. So question erinti ku dagala lino lebaleta mukulu Museveni ingeri jachi akawuka kano kandi mukozi kigambo katya ingeri jakegenderezaako banamuleterayo kadozi na yakobeko akobeko no mukyala I can tell you tekijja kuba singa nti babadde balina mu faith 10 eno pita kibazo jayogererako those tezanda badde 50 n'aba China bonna abekiruhura abawa bande badde balayiningirawo so you would bagambe meka 13 katezanda badde ngemtwalo ngena batolaba bana bagamba jiro lindako you see there is something pita kibazo you said the other Saturday nonsonyiwa sina kutegeera romushana bulungi njagala kuwulira ja amalira wunzi gena ngo tujja kulanga owunzika andi ku phase mbadde ku phase 9 tunabanga abalonzi basemulju mbadde ku phase 9 mbadde ku phase 9 kozo ino kutegeera ono omukyayina ono omuyindi yani kado yagana nakyo nkikuvunuulire really kanaba wotuse isi kibazo ono yagamba ya the romushana wola boyo is coward nimgamba una mayije nakulira Rwenshama gozo Rwenshama kuchima amazi mu nyanja ugachima ku nvubu aho wenyine wetujja amazi ku nvubu wenyine bwogenda kusaba nku uzisaba ku mbogo uzisaba ku musota uzisaba ku mpologoma ngamba nayo raba twavaayo tuli Kampala so is the same is Iran kat kudagala lino chembade nkubuza pita kibazo Iran ebukinze ekomeka eno Canada ebukinze Morocco yojo yogera ko Africa yebukinze more than 3 4 5 times Britain yeso seno kugema you know it had to be Britain esoka no kugema neteka neraga the first person anta abungabasoma bamawule bomogera so where does it leave Charles Romshana Aver Wenshama, where does it leave Iran? So ne Iran yegenda kubukinga ku vaccine eno tu boboji wa Morocco ogenda kujua wa Polisario the Polisario Liberation Front aba bananka na Western Sahara boboji wa aba Israeli wabanajifunira na ba Palestine banafuna then kat aba Hezbollah aba nanka ne group yo mu Lebanon na yegenda kuba orunyiriri bajiwe empisezo aba Iran na aba Hezbollah be baluwe Uganda which one aba Iran na aba Hezbollah ngambye oli ku Facebook nkugambye bana abachina abali na munkekera na abapolisali yo wano bebani abachina abali na munkekera bwa bagituma abe wakitula bagamba julo linda okatola binga binatambula lafe tujja kwekolera yaffe obaka tulinde ko tulabe waliwo because the dynamic eriwo mu system we now I wanted to look at it from the other way around go kipira kibazo bobo kireta ku morality banange tufa tugwawo inseri desperate nyo for your vaccine. Yes, thank you. But eno vaccine na yeringa operation where circulation ya Salim Sare. Nti tunulira nona yakoze vaccine agenda kukora kashi. You also need to look at that angle. Nti Of course. Let me tell you. Two industries medically ezikoze sente ezitayogerekeka. Nambe mu yali HIV AIDS before simanyi. Ne HIV AIDS agaggawaza abantu as individuals, as industries. Among the world's biggest pharmaceutical companies, Pfizer and Pfizer, or Nakora, no SmithKline Beecham,
naye munene because they are investing in areas of need. But eriyo isi kibazo kyawajala okuva kanzije kyazi katono gwe interpreting ekyo omusajja omu nga nnyonnyola sijjukira kitabo bwe naba nkijjukidde nja kyogera agamba nti obugagga mu nsi mwebuli abantu abasinze okugaggawala ensangi zino be bantu abanoonyeza solution ku bintu ebinyiga obulamu bw'abantu. Ba Bill Gates basolovinga okutambuza kwaffe okw'amabaluwa posta okugaweereza egindi n'okukola kino bakola kompyuta empuliziganya ne bagigonza. Era communication has been one of the biggest industries ezigaggawaza abantu. Of course eriyo entertainment kati endala medicine abantu buli lwe mulwala ebayo ali mu lab are investing because the amount of investment the world has put in this vaccine. Ebungereza please kibazo nyamba you know on empologoma eyeddembe siri ku BBC Ebungereza when BBC talks the word kati kibazo tonteka yeyo the world has not vested in this vaccine. The USA deep state has invested in it. Government ya Bungereza yasalawo nga yo okusasulira Oxford University na AstraZeneca bakole research kyovudolaba nti vaccine yabwe yesinga okubeera cheap kuzonna kubanga eyo no wakijewa. Yes, it is. It's what they have said. No, it's what they have said. Yes. Ate gwe ozijawa. Buli emu eri priced. Oyine ya $3 oyine ye $4 nga tenda tukawo. Naye oli agamba nti ekigituusiza ku $4 kubanga government ya Bungereza deliberately yasalawo eteekemu ssente research ebeerewo. Abalala kye mwakola mwatuulewa mweka ne mwebaka ne mulinda neze twateekawo ziyambeko ne muzirya nazo ne tuzirya yes wano wembadde nkebera wano now you have also joined this imperialist wano wembadde nkebera wano lw'omushana mbadde nkebera wano is an imperialist twasasula ebitanda 700 auditor general yakomyewo n'aga nti ebitanda 700 n'emifaliso 700 gye mwasasulira nti emmese zaabirya tebyatuuka gotajamanti zina amanyo kati isi kibazo jonteeka nze mbadde yes the world ensi etaaga vaccine no doubt about that nga bwogamba nti jjajja wa kibazo weetaaga muwogo Salim Sala akuleetere muwogo ng'akozesa general weeru aleete muwogo but bwe nali ntunuulira ekyo nze natunuulira supplier w'ebiti bya muwogo. This same person gwogamba nti alumirwa nnyo omunaku agenda kumuwa vaccine awone is the same person akukuba eddagala olemu okuzaala abaana oba ozaale babiri. Two is the same person asse ensigo zaffe nti tusobola kweterekera nsigo the way maijajja ngeri gyaterekanga ensigo notereka ensigo ne zibeerawo that's self-perpetuation. Yes, the same person yakitta nti bw'aba akuleetera vaccine agireeta mu bintu bibiri you know is not that moral kyenjagala okujjako nti ono is a business person. So America there is a program an operation Trump gye yalaunching bateekamu sente nyingi nnyo mu that vaccine development nti because it is US it is the state money. The money which developed this vaccine is an operation of the state. China ndoza yakulembera ne mubino naye kati America gye muyimba yokka. No ngamba I'm talking about gye bagamba nti yayise was efficacy. Babachaza balina ebigambo. Efficacy 96% within no minute yase ne HIV. Naye no bwolaba n'amawanga agasoose okugibuukinga ge boogerere nnyo they are their allies. Question eri nti Katonda talowooza kuba Persians by the way has Sake booked I don't know I think they should have so you see this is where kibazo majagala otegeere nti we because sagala kubuuza topic eno kwaki tugidiscuss nze emirundi ebiri I will not ask you that because gwokusata nago gujja Bamirinda Gates mayalere sente nasiteka Mugabe thank you very much but the fundamental question is that it makes them money. The third one is that omulabe waabwe gwe balowooza nti mulabe wa interests zaabwe tebamuwa naawe oba okimanyi nti bakulowooza nti oli mulabe waabwe togigula. That's why togenda kuwulira nti Russia
ya bookinze million of doses of that vaccine anti chengamba equanto should do its own vaccine. That's the point I'm making. Anti Museveni kyatugambye you can't secure by 15th. Kamba sumere tweet eno eri ampereza ngamba. But there are more adverts of Museveni looking for votes than Ministry of Health advertising about COVID. How many billboards of Museveni are in Kampala and how many of those of COVID? But you refused it. Bali bagala kuchikola wano during that first supplementary ne mugamba tetwetaga billboards. Do you remember? Mali muzi price inze mutya? What? Ne kwacho bantekamu. Bo wambera chi. So mukuru chwa therefore if you are a people muyino okunonya capacity muyino okunonya amagezi engeri je munabaawo this world engeri je ni especially ngoli mugagga ngoyina minerals ngoyina takadungi nnyo toja kurera inga ku vaccine z'abantu abamu abayitaga obugagga bwo toliwo mbisera byo mass omanyi enjawulo je nina n'abalala nti ndi mwenkanya muyino obukulembeze mu Africa obuyina resources obudecidinze obutainvestinga mu research twaline kanabyono ndooza ne kakandi wanu naawe ku show nga bachalenjinga ani asasulira PhDs eziri e Uganda oyinza okusanga nga 9 ku buli 10 PhDs ezikolebwa wano ziri paid for by foreign interests. Oli bw'aba ayagala PhD mu muwogo ng'amwagala kuinvestinga mu beer eriyo beer companies eriyo aba South Africa abasasulira PhDs mweyo n'azisasulira n'osanga PhDs nga zisasuliddwa amawanga amalala gonna. That is the highest level of academic research, investment in research. We have discussed severally nokkiriza jinja tangawuzi bw'oteeka mu birala byonna bino bijira n'onywa immunity yekula right bw'oyagala okunonya ingredient eyo abazungu bakuwa sente gwe lwaki tojeteramu but we already have it lwaki tetugikola we already have it but tosobola kugamba nti it's a PhD. I have knowledge esuka ne PhD. Charles, at that level kyetulina okunoonya ng'eggwanga is to invest in research etugasa. Mwami Museveni kye yakolayo kyokka and very selfishly by investing a sente nyingi nnyo mu kukonvatinga amatooke okugafuula obuwunga era yabadde amwogerako bwe twagenda okugira wano gye bayita peer review research negamba nti eno project gye muliko nfube fufululufu nti the amount of matooke you need to generate the powder nga tebagamba nti tosobola kufuna powder ekyo bagamba nti oli omukyala yani Dr. Muranga nti ekyo yakyachivinga osobola okujja obuwunga mu matooke but is it economically viable, is it environmentally viable nti enkota y'ettooke ogijje mu kilo emu ey'obuwunga kati nga bagamba nti awo sente mwaziteeka kibazo executive wogambira economic viability tonaba kubeera sure nti Morocco ne Canada abazungu bali bananyiniyo tebagiragidde for us to be economically viable with this vaccine gula dozi mukaga owozetaga obatozetaga well that's another story but oye ya investing awo yandibadde atuinvestingira walala for our health. No, even there twina eddagala lingi nnyo wano eryaffe eribadde loko abantu lye bakozesa ne ba-abusinga local herbs gwe zeokozeseza n'okula naki lwaki Uganda n'amawanga gaffe agabaddugavu tega-investing awo bw'oto investing awo which investment in research or but we already know. No we don't. You see you need to be able to extract olituuse ku level nga Charles teyetaaga genda kunoga mululuuza nga yetaaga empeke ya mululuuza no kati bwe tutuuka ku eyo level eya preservation ne growth ne exporting it nti twandibadde tukuze naye ffenna tulinda omusajja investinge mu research we akola atya tulyoke twekubira endulu fetatufaako fetakola bwati nga tona kusuka ku ekyo ono omuzungu bw'alaba nti omululuuza guwonya the natural mululuuza agenda n'anoonya GMO
a genetically modified product ereta same reaction ey'omululuuza mu body n'abeera kamasho naye takoma kwekyo akukuba. So even if you have the knowledge egukora egenda production, you will not allow you. Mukulu Romushana awo njagala kwawukanamu naawe. You don't want to manyi naawe wa joining. You are an imperialist. Nzikiriziganya naawe. Nti oli nedda nti oli akola ki afuba okulaba nga ye bw'alaba ekiina omugaso nti ajja n'agula naawe wennyini Rwomushana ono kyagambye PhD abantu baffe bazisoma eziri sponsored era basanyuka nnyo kuba abamu bagenda okuvaamu ng'afisizaako ne ssente ez'entandikwa naye knowledge yonna bwe bagikuŋŋaanya ne bagitwala ne bagikozesa. Dokita w'ebyobwavu alina doctorate w'ebyobwavu okugoba obwavu namusanga avuga Land Cruiser sogedde kwoyo ndeka toleta bizo. The next day namusanga ali mukabali mukwano gwa yagula White Horse ngenda okumulaba ng'ali mu taxi nga ovudde ku Benz katogenze mu taxi yagula yazimba kumpi naye bw'obeera mu town bakulengeza nti olabye wa professor w'obwavu ennyumba ye eri outstanding naye tuddeyo eri ku nsonga eri nti bino byonna Rwomushana byoyogera abantu bazze babyogera era ndowooza ye issue ya jjajja ideological disorientation naye ffe tu investinzeemu kyenkana ki omululuuza gwaffe nga bwoga nti knowledge tugiyina tugikuŋŋaanyiza ne tugipreservinga n'omululuuza ne tufuba okulaba nti buli muntu gusimbe era we guli gutwale ng'ekikulu. Kyeyune Ssenyonjo muganda wange kyeyune ndudde okuwuliza muganda wange omulimira nnyonyi kyeyune Ssenyonjo akanti neebaliza Rwomushana okunnyonnyola obunyuunyunsi bw'abazungu. He has gone dialectical. Kyeyune ekizibu kyo ne Rwomushana is mwasibibwa mu kutiya eyali erowooza nti buli ekiva mu West kikyamu. No, you see Chibazo, you see, we have knowledge. Awe twawukanira nti Marx ne Angel nga wali basomesa dialectical materialism ono gwalimu bayina we baatusindika ate ensi neevaawo. Ensi bw'evaawo nze sigaana waliwo angambye wano doctor angambye nti you were asked to be guinea pigs and you took the higher ground. Taken naye nze kyeŋŋamba nti it's fine to rejecting ebyabazungu. No, I'm not saying we reject. Hold there. Tugambe nti bayinza okuba tebatwagaliza. To be holding with a lot of suspicion. Let us invest in knowledge. Let us do knowledge investment. Kanabi tubadde wano. Also a disappointment. Omusajja ngono kuba yenyumiriza nga nti navarwa enshama nenzija nga struggling nga all what you can do mu myaka gino gyonna. Lamentation. Rwomushana tulament. Abazungu. Kyovola banti gwe oli you are wasted. Wandibadde gwe omu ku think tank eziri wano mu ggwanga. Ate kati wano eziyambako okubeera nga zimbagane izo think tank abakwante mu Uganda. Era kanabi. Rwomushana n'aba mufaanana wawo professor umujjukira Akiki Mujaju. Bafaba bezinze nga banakuwavu nnyo. They don't break the walls because nze nzikiriza Rwomushana ayogedde ku nsigo nti twakula jjajja nga ateeka kasooli mu ffumbiro n'amala n'addayo n'amukola ki n'amuzza mu field n'amusimba. Technology n'akyuka kubanga eriyo abaagala okusimba ki okutuguza ensigo. Fe investment yaffe mweyo industry Rwomushana lindako katono be babeera mu government ne bambala amataayi ne basayininga endagaano ezo ezitubindinga so called simanyi memorandum of understanding bilateral agreement. Endagaano etenteza ffe Kibazo yagisoma. Charles Rwomushana oyagala kunzija ku radio osaze line oyagala kunzija ku bakuba omulango osaze line oli makati gagasimbaganye ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba. Peter Kibazo mu studios zigikwanjulira Charles Rwomushana ne Haruna Kanabi. Charles byalepuka nabyo bibye si bya radio Simba si bya Kibazo.
Eriyo munywanyi wange. Kakalangu. Eriyo munywanyi wange wano doctor. Abagambi. Ekisooka kansome message ye nga bweri. Luli yagambye nti babasaba mweweeyo mu kugezesa eddagala. Ne mweraga. Bazita guinea pigs. Ne mweraga. And ndoza pigs guinea pigs zembizi. Bugundi bulinga mmese babukozesa mu research bufaanana nnyo abantu babukuba eddagala ne balaba bwe bureactinga ne babukozesa mu research but ekigambo kati kyekitegeeza testing item human beings zibeera ng'obunankani okutestinga kati agaye nti babasaba ne mujeema ne mugaa nti fe abantu baffe temubagezesezaako ne mugaa nti naye kati ate eddagala tulisaba nagaa nti we need to know we are poor ekyo but we are not poor. Just like we helped with Ebola, we needed to help with COVID. Offer people to test vaccines. We are too poor to be morally right. Nagaa ku HIV kyekimu newankubadde nga si kyabwenkanya. We can only want what we can we can only want we can't even afford. Tuli mu kwagala nete tusobola na kugula kakati tulina okuteekayo ekibaasa ne tusabiriza. Kibazo njagala ojjewo kino to be morally right. Gwe olw'obwavu bwo n'empisa n'ebuntubula n'empisa olina by'otuuka nga tojja kubikola ku kyalo ng'agaa nti fe twaga nti fe wane waffe temujja kukola bino ne bino ne bino nga banno bagaa nti affe tuyita wano. Kibazo I don't agree nti tuli poor. You need but anti nze level of poverty nagibalidde ku commitment. It is poverty morally, it is poverty in planning. Temusobola na committing na ganti fe to investing mu research eno neno. They tuli poor, but what I agree that we are silly. Yes, we are silly. Bogende Karamoja tuina cement Karamoja eri mu South Africa. Ono cement ali Karamoja tumuita Kampala cement. Ali Karamoja atali ku mu South Africa kumpi n'amazzi wansi. Eyo cement katigeno uze ane bananyini yo. So Karamoja will have a lot of gold. Tuina minerals free. Tuine takadunyo nyo we can feed the world. Isi kibazo katono mukuru musana njagala kugataka ogaindi nina njagala kuzandi kale tetuli baavu abatuukidde ddala kuganti balunkupe njagala kuwa ekyokulabirako. Waliwo omwami omu mukulu Museveni yagamba nti yamugobye mu URA Kateshumba yayina eki oba mpisa mbi oba kiki is supposed to go there Kateshumba gwe yagamba naye agenda ne sente nyingi nnyo yaziteekawa mu constituency kwesimbawo okiwulira. Tuyina abamakolero wano mu campaign zino bali boogambye nti bateeka eno n'eno dirwe tubalaga nti direction entuufu osobola okuteeka sente makerere oba awalala ne ziyamba abantu nga bano okukola research. Ekyo tukibalaga ddi naye mu byobufuzi twanguwa. Tuli mu campaign muzeeyi yeetaaga ebipande ezo ne bazikwata ne bazikola ki ne baziwaayo. Obo buba bunaku oba butamanya wa ne tukwata endala ez'omuwa omusolo ne bwe tuba tuzitaddeyo ate nazo ne tumala ne tuzijjayo naye bwe tuzijjayo tukola ki tugula ttaka. Dangote mu Nigeria ateeka sente is investing sente ezisobola producing omuceeri mu Nigeria 45% of Africa's imports ez'omuceeri buli kilo 10 ze tujja wabweru Africa nga Dangote ayagala aguleme wano mu Africa 45% kila na mutano. Now omuceeri gwe tulya wano guva India ne Pakistan. Omuceeri oguva India ne Pakistan guli cheaper okusinga ate omuceeri gwe tujje wano mu Busoga. But omuceeri gwa India ate nga tulina ogugula twagala oba tetwagala ogwa India naye ani yatukolera endagaano ezo ati nkugamba Peter Kibaza azisoma naye ensigo z'omuceeri gwa India ziva USA nti
USA ejja kuzanya games zaayo ng'olina okugula omuceeri gwa India. In other words, abayini nabo bakozi. Now, kata ate omuceeri gutwana badde tukola wano ne tugutwala China. Omuchina yajja n'agwerimira wano mu lutobazi lwaffe olwa Katonga, Rukaya. So, we have a lot of ways. Ani amukkiriza? Olina okunoonya ani yaforsinze ono. Ani amukkiriza? Kyazo ogambye mu Mulwera balima muceere. What? Yes. Omuceere is a cover. Say the truth. Omuceere is a cover. Baba basima musenyu. Bakola byombi. Yaze kyenda bana ba muceeri. Gwe nawe n'omusenyu gye guli eri mu maaso. Nawe olaba ekikyo. But you see, nti oli akola seed onaakuleetera vaccine yakola embibo gyawa India oba eyagala oba teyagala ate najja n'agulirawo Uganda ejire. Eno wheat, we can produce wheat locally gye twetaaga mu Sebeyi wamu n'ebirala, but tulina okugula wheat somewhere else nga naye ogenda okulaba ani agikola eri ava mu the same nonsonyiwa lukulu omushana okutabulatabula naye buli lwenkuwuliriza kati weeyongera nonzijukiza President Museveni nga yakajja press conference nekyeyune we baasigala nga anyumya emboozi eyo era ne tubeera n'essuubi nze nali manyi nti we tulituukira ne kati nga waliwo ebintu bye tutakyakaaba ng'eggwanga niye tulivaawo ddi kyenkugamba wava erwenshama kujja kulamentinga. No, I'm not lamenting. I'm really consciousness. I'm really You consciousness. are. he's crying. Eggwanga lyetaaga solutions. Africa. Ate tutwala neeyo ebyo we mutubuzaabuliza nti sijja kuvaawo okutuusa nga East Africa emaze okwegatta. Gowa Arabia. Nga East Africa emaze okwegatta ng'ova Arabia. Ebizibu byaffe tubitunuulire. Endagaano baani abaleeta abachina booyogerako balimu omuceere wano mu kifo ky'okubanga ffe tugongeramu amaanyi ezaffe bwe tuzitwala tuziteekawa. I agree there is betrayal. Chobola oli atu betraying is conscious. Ntkano kanankane ke bagema asobola okasasulira naye tagenda kekuba. Nono omwana wa akwata speech ziri na tapinga. Mugambe njagala ogikube Diana agikuteekemu nga tulaba. Tajja kujigira. Not that there is no money. Katono chawaza ngama oli mwavu nnyo wana badde ofuna dozi mukaaga. Nga sana akutuuka ku level eyo. Tetulina knowledge wano esobola okutugema. Wajogedde dda. Yes. Oyogera ku mululuuza entanga. Bintu bingi nnyo naye ekizibu ekiri mu processing omusajja ali emmoroto. Omanyi omusajja we ye Jacques Ravalomanana wa Bagitania yensi Madagascar. Ya exciting ensi naga nti ayina eddagala lya COVID. Give and take bwaba yali tafuuse nga yahaya akaya jame akaya yayina eririye naye bwabanga Ravalomanana yali tafuuse nga akaya nga ayinamuuko eddagala. Chetulina okuyambako governments za Africa zirina okuyamba. Either it is a concerted effort around Africa or within the regions okugamba nti nina eddagala lyono tuli improving nga tutya okutuuka nga liri usable, liri transferable, liri transportable, nti weeriri nti wano mwalina knowledge ejjanjaba lubyamira tumupackaging tutya naafuuka eddagala lyetutransferinga tuve wali mujjajja wa lw'omushana mwakuyita ki kujumbura okujja okuwanda eddusu mukama kubanga my mother was an expert. Anawanda mbameka bona asobola anawanda mbameka tujjeyo knowledge y'okujumbura tugikolemu research. That is where the African governments have failed. No, but you see, no, we have not failed. We have survived colonialism, we have survived imperialism, we have not failed. Ekizibu ekiri that you the elites muli bawambe the likes of Kibazo. Mukulu Daudi alindooza bulaayo oba agambye mbu ogezaako okusiiga ekifaananyi nti abazungu bateeka nnyo mu byenjigiriza n'okunoonyereza naye waliwo amawanga nga Iran bafuba okubala nga bakola ebyabwe naye eno bakuwa ekifaananyi nti abo balalu n'okubata ne babatta bapromotinga terrorism biki era sebula omusana akuwadde ekigalo nti okoze bulungi nnyo. Daudi ekizibu kyokka kyolina nti awo tonnyonnyodde nze Iran gwensoma nina ebitabo by'Abapasha abakadde mukulu Gordon wava muno yabimpa
Pasha eri enkadde yaluka ebiwempe yakola ki yalina technology nga eruka ekiwempe simanyi kyenkana ky'obunene mu ngalo. Pasha eyo bwe yagenda okukola ebyokulwanyisa bino ebirala byagirema naye kati eri ngojeko Dr. Medina Jan we yavirako kati nabo abayirani bali ku mukeeka bagamba naffe temutusosola mu. Are you serious? Yes. Look at last news week's news. Nabo basaba vaccine. Bwoba ne program etaba scientists babanno oba okola ki? Ngogenda okatejetinga. Kasaba beera nga ekigendererwa kyo kibaaki. Kibaza tufirida. You see Iran advantage to level. Batta baba bagezako ku exporting terrorism against Israel. Ye tukirize nti abazungu nabo balina agenda zaabwe. Era they will always want to dominate buli wamu. Kyensonga lwaki bafuba nnyo bajja mu university ne bakwata abantu nga bakibazo ne babawa n'ebitabo ne basoma bategeere. Kyose bamutwala n'okulambula ajja kubula bye yarambula. N'ebitabo omuwulira nga asoma. Takubuulirayo kya Professor Lwanga Lunyigo nti bwe nakisoma. N'akikwotinga. Professor Lwanga yasomye ebitabo byonna byasomye awandiise bimeka. You see Iran has reached a level nge converting amaanyi g'enjuba. Ekola same level ekola amaanyi g'enjuba. Are you reading? Which one? Kyengamba mukololo omushana nze njagala abantu nga mmwe abalina endowooza eno nti bwe muba mutudde mu maofiisi ago priority atosobola okubeerayo sooka ogiwe bannayuganda nangeri ki bwe abasajja bwe baba bajja ng'obategedde bulungi nnyo kuba kwekye tuyambibwamu mugenda ne musoma n'omanya obukodyo bwabwe. Kana bitunzi bwe tuba tusayininga endagaano zino ku train y'ebyobufuzi weekend. Batambudde eriye yabadambuza mbu naye kisoboka okuba nga ye Kyagulanyi ne Poa buli gye batambula enguudo zibanfu mu nga ye Mwami Museveni buli lwatambula alunkinga lupya. Kisinziira kuba bino bya campaign. Oyina okutunda ekyo ekikola ki ekikuyisaawo era n'onoonya enguudo naye effect eri nti osimanyi oyo oba abeerawa highways nnungi bw'oba ozitambuddeko mu Uganda naye era n'amakubo amafuna go gye gali nga bayinza okuba nabo ge basalawo okulonda naye bw'otunuulira trending nga bw'ebadde nze ekisinza okunsobera Poa ne Kyagulanyi story ziba ku poliisi kubajja ku makubo kubatambuliza bbali. Museveni ye statesman era securing the what? The future. Kyajjirako musajja mukulu afaayo era ebibye tebibaako buzibu. Kati awo the other two are hooligans. Isi mukulu Kyabazo nali naye ku WBS Spear House, if you remember. Ngamba tosobola kujja Museveni mu Kalulu. Haya Kyabazo katona nkubi. Nega Kyabazo linda ko nega abantu amanyi bamuli linda ko. It's impossible. The occupied bwobanga tona kutuuka ku level emanya nti you are occupied n'olowooza nti osobola okujjawo deep state ene kuliko ate nga initially is an agent of an imperial force, then you're just simply wasting your time. Tuyina okunoonya. We must have another thinking. But I congratulate Museveni on one thing. Charles, nti akiriza Kibazo is a Democrat. Charles, hold there. Nze Mwami Museveni ne bw'aba anabba akalulu. Mmwe abalowooza nti tasobola kuviirako mu kalulu. Mwanga kyanyiikira n'aga nti mwe mukolina mmugwa mmwe. Babalowooza nti bajja kgenda mu kalulu. Bagende mu kalulu. Nammwe mukole ebiri ebyammwe. But also nawuliriza Kizza Besigye ndowooza ng'ali Hoima in this election, the only time I've seen him, ng'agamba abantu nti whichever way you want, ne bw'oba oyagala abantu balina okubeera ne justification. Abagamba mugende mu participating mu kalulu.
abantu babeere n'ensonga lwaki banyiivu bagambe nti wano twakuba akalulu ne tukawaka naabi nti naye tukagenda okuvayo nga balangiridde lw'omushana at that point balina ensonga. Museveni never went to the bush because of akalulu. Museveni had recruited an army by 1972. He never went to the bush. But Museveni recruited an army in 1972. By 1974, he was attacking Uganda, who had stolen his votes. Now there you get the PhD. There you get who had stolen his votes. So therefore, boss, you the elites, therefore they've lied to Ugandans that but you see, you propagate the lie. 27 soldiers force here from NASA. No, it was a code. 27 is a code. So no, they have not lied, but it is a code. Or you know, breaking. The three. You know that 3 days in the grave where Jesus Christ, and it's also a code, it's a message. You need to understand it. Salvation shall be by parables. So Mukulu Chibazo, Mukulu Museveni has succeeded in the hour doubt he can be a Democrat. Abadde Simba Ganini Manna Mawulire.